Engumi enyose ku paaka ya taxi ya Nammere Buwambe Mpererwe ng'abavuzi ba taxi bakubagana bokka na bokka kwani asaanidde okukolera mu paaka zombi era nga poliisi yeebatawuluza bwetyo n'ekwatayo babiri bongera okubabuulira lwaki balwanagana. Poliisi ebaddewo nga abavuzi ba taxi Nammere Buwambe Mpererwe nga bakubagana engumi kwani asaanidde okukolera mu paaka mwe bali kati. Paaka eno eyogerwako eri Mpererwe era ng'eri wamu naye ekizaawula ze zikontayina ng'emu eddukanyizibwa Beka Musisi ate ng'endala Derisa Sendawula. Ssentebe wa paaka eno Beka Musisi agamba nti we bali ye paaka ekkirizibwa ekitongole kya Kampala Capital City Authority era balina ebiwandiiko byonna ebikkiriza kyokka Derisa Sendawula ne banne be babalwanyisa. Guno omulimu tetwateekebwawo nti gwa kiyaayi okuleka abantu nga Kabangala Derisa abagala ogufuula ogw'ekiyaayi kuba bazadde baffe bakoledde mu taxi tusomedde mu taxi era tuzze tukuzibwa nga tuliisibwa ku ssente za taxi naye omuntu ng'ono omu wajja mulimu gwaffe naddala agukyankalanye bannaye mbadde nsaba gavumenti mbadde nsaba bakulembeze ba KCCA nsaba bakulembeze mwenna abamanyi ku nsonga eno mutuyambe ku musajja ono. Bano batubuulidde nti bazze balwanagana ne Derisa Sendawula era bangi ku bo bakwatiddwa ne basibwa ku biragiro by'ono. Bali bankwe oyo DPC wuli wali mwami Muwonge n'RPC be bapange bawagira akamyako golaba kiba kijja tuyina obulumi mu mutima akasajja kajjano mu paaka yaffe ne kasooka ne katubba ssente zaffe ez'emyoga. Waliwo eyatemwako okugula oluvannyuma lw'okugwa akabenje era nga baddereeva balumiriza nti ono yatomerwa Derisa Sendawula kyokka bino byonna Sendawula abyegaanye. Derisa Sendawula wakanyiza ebyogerwa nti yakulira okutulugunya baddereeva mu paaka bw'ategeezezza nti bamusibako matu ga mbuzi gennyini kale okumuliisa engo. Bizanze nina abaana nina bakadde bange bendabirira naye asuubiza okunjira ekidomola kya asidi era ebizibu byonna ebitutuukako nze mmanyeeko mpe zisobola kuwaabawo olw'akabanga. Nja kumenyawo ebigambibwa mbunzalemesezza paaka eri baddereeva paaka eyo eriko baddereeva 165 abantu bali be mulabye abagamba mbu bakolera wali si kituufu. Abo abantu bamanyiddwa nga abakozi b'ebikolobero ebbanga ddene. Akulira ekibiina kiwutofu nga kino kye kigatta abavuzi ba taxi Rashid Sekindi baddereeva gwe balumiriza okuba mu mivuyo gino agamba nti bano basaana okuba abakkakkamu. Birala nti enkiiko zonna tuzituuza ebizibu by'abaddereeva oba ebya taxi tubimalira mu general meetings. Wabaawo omuzimu nga buli mu bukulembeze batuwandiikire bwe bibanga bya kifo ekyo kifo balina kulaba nti bagenda mu kifo ekipya kye baafuna bonna bakolererwamu. Bwe biba bya bukulembeze tujja kubatuuza tufune general meeting kye banaasalawo kubanga ebya taxi tubitambuliza ku democracy abangi kye basazeewo kyetutambula. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oyesigire akakasizza okukwatibwa kw'abantu bana babadde balwanagana. Ebitwanaganya olunaku olwaleero poliisi yaffe ey'Ekawempe esobodde okujja okulaba nti nezimbeera mu nteeko ne tukwata abagoba ba taxi oba ababadde beenyigidde mu kulwanagana okwo babiri. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga tubakubiriza okusigala nga bakakkamu beewala embeera ey'okulwanagana ensonga bazigonjole nga bayita mu mateeka.